Kenya agamba nti amaanyi gamuwala era enkya ya leero abadde mu kwolesa omu ku bukodyo bwagenda okulaga Jacob Gisira enzala Finland mu lwana kakuuse lunaabawo ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Kino kiddiridde atwala poliisi Katwe atwaliramu ekifo kya Freedom City kulambula awagenda okubeera olwana lw'engule eri ku mutindo gw'ensi yonna. Okubiriza abatuuze bajje kuwola kubanga security eri tight. Parking lot eri covered. Ne ku stadium webenda kubeera omuzannyo eri covered. Bukenya abadde n'abalwanyi abalala abeeteekera ennwana zaabwe Lwomukaaga nga bonna abadde bawaga nga balina okutuuka ku bwanguzi. Mu ngeri y'emu n'abatendesi b'abakuba ensambagere ategeezezza ng'abalwanyi bano bwe bali ku mutindo gubasobozesa okuwangula. Oyo omusajja oba yaani oba ebikinze saagala mumanya, njagala murankingira mu ringi wali wakati. Abakubi ensambagere bano okutendekebwa kwabwe bakututte mu kidiba nga bafuba okwongera mu maanyi ge basambirako. Abatendesi bagamba nti okutwala abazannyi bano mu kidiba bagezaako kulaba ng'ebinywa byabwe bisumuluka ng'Olwomukaaga terunnatuuka. Bw'ataba kikyuka bo abalwanyi okuva Finland basuubira okutuuka ekiro kya leero. James Manja, ABS TV.